ekiramo kya Hassan Ndugga kitadde ab'ekika ne bafaani be ku bunkenke. Lwaki ntandise bwentyo? Olunaku olwaliro mu ndaba ntaddemu earphone, ndi ne Hassan Ndugga yennyini ali mu kubeera nga awulira. Neera ng'ebigambo byagenda okubeera nga aŋŋamba njagala mbibagambe direct nga tewaliwo kigambo na kimu kye nnyongeddemu. Mu kiraamo Hassan Ndugga kyavuddeyo okubeera nga akola olunaku yakikoze olunaku olw'eggulo. Konzo waayi kankifuneko olunaku olwaleero ye kennyini kigambo ku kigambo kyaŋŋamba kye ngenda okubeera nga mbabuulira kubanga kwali ensonga lwaki ntaddemu earphone zino. Lwaki ŋŋambye muna kitadde abantu ku bunkenke ab'ekikaabe wamu ne bafaani be. Tukimanyi bulungi nnyo nti Hassan Ndugga sooka olindeko ssebo kyakola introduction then tugende ku point. So badde nkyagezaako okunnyonnyola nti Hassan Ndugga ye ng'omuntu yasalawo enzikiriza ye agende naye nnono. Tukimanyi bulungi nnyo nti Hassan Ndugga musajja Muisiraamu neera ye Hassan Ndugga. However, oluyimba lwe yasooka okuba olwasooka lwali lugezaako okubeera nga luclarifying nti ye wadde bamuyita Hassan, ebyo by'Abawalabu, ye ng'omuntu akkiririza mu nnono mu kusamira ne bajjajja. So olunaku olwaleero avuddeyo okubeera nga akola ekiraamo ekyenkomeredde. Ekiraamo kinene mulimu ebintu mukolebwako wali baafudde. Ekiraamo kinene mulimu abaana be bonna abatubuulidde. Ekiraamo kinene mulimu baganda be nabo nga balaliika biki bye balina omukolerako oba emikolo gye balina okumukolako bw'alibeera ng'afudde. Kati ndi naawe taata, bw'oliba ofudde tugende ku points zennyini nnyini. Ekiraamo ekisooka agambye bw'alibanga afudde talabanga omwana alokoka mu nnyumba eyiye. Nkikuddiremu. Hassan Ndugga agambye ye bw'aliba afudde talabangayo omwana n'omu alokoka mu nju eyiye. Kye kisoose. Bw'aliba afudde ekyokubiri talabanga Qur'ani ne Bible mu lumbe lwe nga bamusabira olw'okuba nti omusajja Hassan Ndugga aliba atuvudde ku maaso. Nkikuddiremu. Ekisooka talabanga mwana alokoka. Ekyokubiri agambye talabanga Bible ne Qur'ani nga bamusabira nga bagenda okuziika oba mu lumbe lwe. Ekyokusatu agambye bamwambaza ezimu ku kkanzu abaana bazimanyi ne baganda bazimanyi. Neera ne bamuzinga nga mu mbugo. Tayagala kulaba kye bayita sanduuke oba keesi omuzungu gy'ayita coffin mu lumbe olulwe. Ekyo kibadde kyakuna. Aŋŋambye mbategeeze nti bamuteerangayo omulamula mu ntaana ye alidda n'alamula abaana. Omulamula sigumanyi ge mazima. Era agambye bamuzimbiranga ennyumba ye ne bateekamu effumu liri bo balimanyi abaana be era ne bateekangako enjaga ye ennyumba gye bali bamuzimbidde. Agambye basangamu eccupa ey'omwenge ne baliwangako ne kawalagi. Lino eno ddaame lya Hassan Ndugga. Tuli ku kya mukaaga. Banywanyi be abali babazzenga okumulaba bw'aliba afudde bajjanga n'endeku ey'omwenge gye banaayiwanga ku ffumu liri ly'agambye gye bamuteeranga mu nnyumba ye ey'olubeerera. Kawalagi n'enjaga ye kyagambye. Babawanga kattamukago. Kattamukago nkimanyi ziba mmwanyi. Si ke kattamukago. Agambye banywanyi be abalijja okumulaba babawanga kattamukago. Basangako n'akabbaani bamunyookereze. Agambye omukyala bw'aliba afudde alibeera mu maka ge y'alibeera omukyala we era tebagezangako mugoba. Ayinza okubeera nga aliwo kati si y'alibaawo ng'afudde naye yenna yenna alibeera mu maka ga Hassan Ndugga ng'afudde. Oyo gwe mutwalanga mukyala we era temugezangako mugoba. Tuli ku kiraamo kya Hassan Ndugga. Genda maaso.
agambye bamuziikanga n'emmindi ya jjajjaawe n'eddoboozi litandisa obbula Hassan Ndugga oyagala kunkola agambye bamuziikanga n'emmindi ya jjajjaawe bannange buli kimu kye munaakola mu lumbe lwa Hassan Ndugga mukikole naye temulesanga emmindi abaana bagimanyi baganda be bagimanyi n'abantu abamwetoolodde bagimanyi fe waneeno atugamba bugambi ekirala agambye amaziika ge galifugibwa bayimbi n'abasamize abasigadde tujjanga ne tulaba bulabi seeka pasita ani agambye abayimbi bayimbi banne n'abasamize be bateekinganga over amaziika ge abasigadde babeerewo kulaba bulabi ng'abajulizi tayagala kulaba muntu yenna alisala kisolo kyonna ekiriwo omusaayi mu lumbe lwe ako nga kazewumukko ogambye ekisolo kyonna ekiriwo omusaayi tekisalibwanga awo tuba tusigazaawo byennyanja kubanga ente eyiwa omusaayi akamyu embizi tuba tusigazaawo awo byennyanja ndowooza ne vegetables ze balirya mu lumbe tayagala kulaba kisolo kyonna kye basala mu lumbe lwe nga kiyiwa omusaayi agambye owali embuga y'abajjajjaabe abaana be n'abaganda ne bazzukulu bakimanyi owali embuga y'abajjajjaabe bw'ayagala abeere ng'agalamizibwa naye wali baatuuse okubeera nga aziikibwa agambye ne bwe balibaawo omwana yenna we walibaawo ogambye omwana yenna yes agambye ne bwe balibaawo omwana yenna nga yamukuzizza tebagezanga omugoba mumukonsidaringa nga mwana we bonna baakuzizza wadde nga si ye biological father mubakonsidaringa nga mwana we oba baana be agambye baleetanga omwana ng'afudde agambye we balibaawo omwana gwali balesse naye ng'abasigadde ab'ekika tebamumanyiiko oba omukazi n'ajja nti ono omwana badde wa Hassan Ndugga abagambye tebagezangako kunyiiga nti oyo mwana si weffe twali tetumumanyi ekyakigaanyi agambye oyo omwana mumuleetanga mumwanirizanga ne mumutwala ku ntaana yo balibeera bamuziise ne mumugamba agikwateko ebinaddirira maama we yamanyi yagambye omwana yenayina gwe balireeta nga wa Hassan Ndugga ng'abasigadde babadde tebamanyi nti mwana we tebamugobanga wabula bamutwalenga ku ntaana ye agikwateko ebisigadde maama we yandimanya oba omwana ddala kituufu aliba wa Hassan Ndugga kiriba kirungi wataliba wa Hassan Ndugga gy'emiranga egiribaawo bunyina we yali gwoza ekiramu kya Hassan Ndugga yes nkyaliko ti omwana we Hassan ogambye ani Musaazi Ndugga erya Shakibu agambye alina omwana gwe bayita Shakibu naye agambye ye Hassan ye Ndugga erya Shakibu ly'abazungu toliremerako nnyo alina n'ennante za Nabuzaana Musaazi abanga muzadde n'alera abaana babiri be yakalaama alina n'enaabawanuka zaawedde Musaazi owookusatu erya Sharifaali muggyeko mbuli abawalabu si Bafirika omulala owookuna yenna Kayaga Musaazi agambye erya Rahuma tulyesonyiwe lyali muggyeko omuto gwalina owookutaano yenna Ndugga Namirembe erya Briana naye ali muggyeko gaabo bazungu Safiina Namusaazi agamba ogambye Safiina Namusaazi yes agambye yamukuzizza wa muganda we tebamugobanga omukama wali bakyamukuumye sofa tukonsidaringa baana 6 baalina naye sofa abo bamanyi nera baalaamye ebintu byali babalekedde
babigabananga abakkiriza naye eriringa essabo oba olubiriye olulinga essabo tebalikwatako. Yes, nkibaddidemu byonna byalina babigabane naye olubiri tebalugabana. Taata waabwe muganda we Kangavve bamweyana kwegamba bamwebazanga alinganga abasiima okitegeera. So eddaame lya Hassan Nduga lindako ebyo byoberanga bibikulu lindako. Yes, eddaame lya Hassan Nduga amazima kakalimuko siri oyinza okubeera ndabanga akawanvu yerindako doza kankole party ey'okubiri ndabanga kana akawanvu yesaga nnyo story mpanvu nnyo ku YouTube channel yange kagire tukole akokubiri kambalete party tukuddaame lya Hassan Nduga nuko Next Media kankusaba subscribing onyigene notification bell ebisigadde obitulekere.